tabala kutunula ku ssaaduuke gy'alimu. Esenga. Ate bwe baba bamutwala okumuziika era tebanzigyayo mu kisenge. Esenga. Banzigyayo nga bamaze kuziika. Mukiwulidde? Nkiwulidde senga. Eyo kyeteekwa okukolerako. Esenga. Kyagala kutunula ku tabale. Kyagala kumutulako omwana gw'omukwano gulwadde. Senga. Abakola ebirungi mwe basasulirwa. Njagala omwana wange naye Mukama amusasula ebirungi, amusonyiwe byonna ebyamusobako. Omukama ebyamusobako abimusonyiwe. Musabira Mr. gyenyambadde yava Rwanda balabikirwa. Era esabira mwana wange. Eno sapule ya busaasizi. Yabakedde bannange. Tetamala abakedde. Tamalake. Bana omwana wange nali musiibuddeko nangamadi mama weeraba. Namuyita ne mugamba nti jangu. Nditamale jangu sijja kusifaako bwe ndifa nga tojje banno bajja kukugoba tojja kunziika. Njagala ojje twogere. N'agamba maama nzija. Namba amafuta simanyi kamuzerya mugandi nga waliseewo n'ogende kooki wakamuswanga. Nga wagenze kooki nti bali be bampadde amafuta gaabwe nga siyinza kukyama. Nnaku ezo yaliko kyoteri eyo. Najja e Masaka awo ne bagamba nti tubadde ne Tamale ng'ayogera ng'abantu bawuliriza Tamale. Simanyi tetunnaba kufuna program. Ensi esiibudde Tamale naye agisiibudde. Agisiibudde omwana wange. Nabagambye nti nze nkyalimu okutya. Amazzi ago agali mu mubugwe. Mukazi mukulu Namatovu atubuulidde omukwano gw'abadde alina n'omwana we Mirundi. Najja wano n'afukabira bw'ati tambulira kwali ku ntebe. Nange naakola nti omukwano oguteekewa. Namatovu abadde mu bulumi obw'ekitalo ategeezezza nti bukya mutabani wa alwala abadde taddangamu kumulabako. Mutabani yali andaganyizza nti jjajja beera bugumu. Omwana we olumusiibula nga mukuteera mu mmotoka n'abaana bange. Gamba bakuleetera. Ono agamba nti yadde nga tabadde na kifo kya bukulembeze kyonna, Mirundi abadde yamufuula wattutumu. Buli mikwano gyagindeetera wano ne gindabako nti maama wange mmulabye. Mulabe ku mmole Namatovu. Mukali Namatovu asiibudde Katonda atwawukanyizza bannange. Yadde nga Mirundi abadde munnamawulire omugundiivu, bannamawulire abamu e Masaka nga John Bosco Mulyowa babadde bamwasimula bugolo. Nyolo okuba sitole yo nagiwandika nga asuuliddwa mu kifo kiri kye yawandikira President tekyamuyisa bulungi okuwandika amawulire ago nti yali akkiriziddwa amadaala mu ngeri emu oba endala. So embeera eyo yajja n'etambula ebbanga ddene nga bwajja n'eno era olumanya nti oyo ye Mulyowa. Ngagamba so simwagala wano naye waafiiridde nga temwatwaddamu okukwatagana. Ye muntu abadde teyemotyamotya nga kyayogera emisana kyayogera n'ekiro abadde mulanzi. Babatuuze beekalagala batubuulidde nti omwana waabwe babadde bamwenyumirizaamu. Okubanga teyeerya ntama nga teyeewulira oba kusanze olima ng'atuulaawo mu ssubi oba kusanze. Tufiiriddwa omuntu omututumufu, omuntu w'abantu abadde ateegulumiza nga azze ku kyalo. Abadde muntu wa buvunaanyizibwa mu ggwanga ng'era kwegamba nga bw'ajja mu kitundu tunyumya naye nnyo. Bw'omulabanga abasajja abakulu nga ffe nga tuyingiddewo tuba twamaze dda okuwala. Tamale mutabani w'omugenzi Yowaana Mirundi ne nnyina Mole Namatovu. Owa defilement ne rape n'abagole bawulirizaawa amawulire kakubaani kuba yakoze ekitali kya bulijjo naye nga paatisi ezimu. Okusinziira ku nteekateeka efulumiziddwa, Mirundi waakuziikibwa ku Ssande nga 18 ku kyalo kino kyennyini. Wano bagenda okuziika Tamale Mirundi ku bijja bya taata we ne taata we wuuyo awo we twamuziika.